Osibetano munaffe webale gyo tusizaako engalo tukwebaza okulaba Bukedde TV1 kadde kagaba taliiko nfuufu omuli n'aga Kkansala afudde nga kyajje yakuba ebirayiro nze kuteesa jujubira mu musine mulungi mmebo gakutuusaako katandike n'ebikulu ebikulu mu katakaaga Kkansala abadde yeegwanyizibwa Sipiika akuseeya akalayira ebiwoobe ab'ebyokwerinda bakutte abavubuka 2 abaleetebwa okukola emirimu gya lejjalejja. Abantu nnema be yamenyedde amayumba mu Lubigi basobeddwa baasuze emifulejje. Tulina busobozi buli awo. Tetulina kye tusaako. Abeeyambisa ensalo y'obunagana basattira olw'okuggala olw'Ebola. Bw'olaba omukongo ng'ayiseewo, bw'olaba bano nga babasaba ssente nga mujja nga muŋŋamba. Nyongera kwebaza osinzira okutulaba mu bujjuvu tutandise nagwo omukolo gw'okulayiza mmeeya ne bakansala b'e Nakisunga ogutabuse. Omu ku bakansala abadde yeegwanyiza obwa Sipiika bwakutuse n'afa nga yakamala okulayizibwa. Ono ye kkansala owookubiri okufa ng'akiikirira omuluka gw'e Katente. Abantu bagenze mu bongi kuisaba kye Nakisunga mu diziti y'Mukono okulaba nga ssente weerosi y'okusatu mu Fuwa City ne bakansala birimu omwo bakubye ebirayiro okutandika okuweereza abantu baabwe mu butongole. Omugenyi omukulu abadde ambasada w'e Canada mu Uganda Pamela Ketland sakaba abakulembeze okuva mu gavumenti y'abakati n'abakozi okuva ku disitulikiti ey'Omukono ng'omulabizi w'Emukono eno Kituuka Kakola akikiddwa omulabizi y'awumula owa Central Buganda Jackson Matovo omukulu ogutandise mu ssanyu ne ssente b'enfuuwa ne bakansala nga batuukidde emizira oyo babibya. I, Stephen Mufowa, swear in the name of the Almighty God that I will exercise the function of a chairperson of Nakisunga Sub-County, so help me God. Okumaliriza kulemeddwa amakulira abakozi Emukono eno eddamba era bakansala okubya ebirayiro awatali kibataataganya. Solemnly affirm that I will give Faithful service to this council. Swear in the name of Almighty Allah. Wabula kansala Kitata Henry Ngono yajiikirira omuluka gw'e Katente bamugye mu kakirindiki ng'ebeera yembi era bamuleetedde emmotoka mwakubidde ebirayiro bye. Wakati mu kuba ebirayiro waliwo ebimu ebimuli by'okwatula era ng'omukka bakamubake. Solemnly I swear that I will give faithful service. So help me God. So help me God. Ekirayiro Honorable Kitata Enule Naggwano. Olumaliza emmotoka emutusiza mu ddwaliro lyahere n'ekisuga wabula ebyembi badde bakamutuusa ku mulyango gw'eddwaliro n'akutuka n'afa. Okusinziira ku muwagizi w'eddwaliro Ssekitto Robert Kitata bamulese ng'embeera yembi era bagenze okumutuusa n'akutuka. Muganda waffe abadde kansala bagenze okumutuusa ku ddwaliro lya Herona ng'amaze okussa ogw'enkomerero. Kabadde kaseera kazibu ku mukolo ogubadde ogenda mu maaso bwe bafunye amawulire nti kansala waabwe ava okulayira afudde. Abamu ku bakansala bategeezezza nti munnaabwe Kitata abadde esimbye okuba Sipiika w'eggombolola eno era nga badde basuubira nti agenda kuwangula. Tufunye ekikangabwa eky'amaanyi. Muganda waffe mukwano gwaffe Kitata atufuddeko mu mbeera etategeerekese nga yakamala okukuba ekirayiro bw'ati alayidde okuweereza n'akutuka. Kigamba mbu ekiri ekintu kyamulumbye mbu akabongezi kajjo oluvannyuma lw'okulwanira obwa Sipiika. Tugenze ku maka g'omugenzi omulamu gwa Kitata ye bakututte era gibadde miranga na biwoobe.
dereva ne banne bamutusiza mu ddwaliro bannyonnyodde engeri kansala gyabafuddeko nga bakayingira eddwaliro. Kaakati bwe tumuggyaawo ne ŋŋamba kamuzzeeyo mu ddwaliro naye ne ŋŋamba nti eddwaliro lino zino ennaku zimujjanjabidde ssatu era terimuyambye kati kwe kumutwala ku Erena. Dokita olumukutteko bw'ati n'agamba kumuvuga tetumukomya. Ye Ambassador Kirtland asaasidde abantu olw'okufiirwa kansala waabwe. I'm so surprised and so sorry for everybody for this loss. May his soul rest in peace. Ate ssentebe mufu ategeeza nti omugenzi abadde mulamu lino olunaku lw'eggulu abadde ne mu lukiiko n'ategeeza nti olumbe lumukubye ng'agenda okujja okulayira. You can't kill a person because of an office. It is bad. Chitata is dead. Kale. Okulonda Sipiika kusaziddwamu bamalize enteekateeka z'okuziika. Omulabizi Matovu mu kwogera kwa Sipiika kansala okubeera abeesimbo beewala okulya engoze. Katonda abalonzi n'abateekawo ku mulembe guno mwaka guno ogw'2026 mukyuse embeera nga bwebadde ekitali kikyo kibeere nga si kikyo n'ekikyo kibeere kikyo. Poliisi okuva emukono egenze ku kyalo ku maka g'omugenzi okugiya omulamu ne gutwalibwa mu ggwanika emulago okwongera okwekebejjibwa. David Musikalyankolo yakusakidde eggulu enkulu Bukedde TV. Kitalo nnyo ddala tubasaasidde ab'ennakisunga. Yo poliisi n'ab'ebyokwerinda embalala baliko abavubuka abasoba mu 2 be bakutte nga baali baleetebwa okukola emirimu egyalejjalejja. Bano bakwatiddemu n'abaddukanya ekitongole ekyabaleeta ekya Global Alliance. Poliisi ng'erina ebitongole by'okwendibirira nga kuliddwamu RC w'embalala Catherine Kamwine akulira abaradesi mu Kigezi Nyankole Kano James mwezi gye baliko abavubuka be bakutte nga bano baali bafuze ekizo mu kitundu gye basula. That they are going to get jobs. When they reach here, they tell them it's network marketing. And network marketing is a process of owning. You recruit. After I've been recruited, I recruit others. And when they pay, that's when I get commission. But the testimonies we've had, we have seen people who have been here more than a year. Kigambibwa nti bano baleetebwa ekitongole kya Global Alliance nga basuubiza emirimu. Ekikokoto kibadde mu kitundu ky'Erubiri nderw'entundu ngeno basanze abavubuka basusse okutaaya nga banoonya ebyokulya. 5 naawe singa onoofuna abalala b'osikiriza right and left ne bajja ku akawunti yo ojja kufuna emitwalo 2 kuno gosikiza n'akola ki najja n'owokubiri naye bwajja ng'era nago gaba 2 negiwa emitwalo ameka 4 era ne batogera nti up to infinity. Abawenzira bakutte n'abakulira ekitongole kya Global Alliance ababaleeta okuva mitundu okuli Busoga Teso n'amawanga tuliranye nga basuubiza emirimu abajjako ensi 12 buli omu. Abavubuka no baliko bye boogedde. Where I'm coming to work as a record keeper and they are going to pay me 450. So I compared that money with this one. I said this one at least bigger than. Phone even reached there to us when we are there just gathered down. Where yesterday they collected us. One of our friends went there to collect someone's dodo in the garden. So the owner come from there, else he wants money. How comes that you collect my source without even notifying me? Kubaddeko otuse nti ngamba nti baba basobola okukampa nenkonectinga ne taata nemubuulira ekibaddewo nenso okuddayo. Guno sigwe mundi ogusoose ab'ekitongole kino okukwatibwa n'okukigala kyokka ekyewunyisa oluyimba abakikulira bwe bakoma bwe batandikira. DPC w'embalala Site Kenneth Gumisiriza ategeeza nti bayinza okukiza ebikolwa bino ng'abawola n'abalenzi basiba bataayaya ekiyinza n'okubaviirako okuyingizibwa mu bikolwa ebikyamu. Been recruited into crimes of different nature. Therefore, as security, we cannot allow this to keep happening here in the city. RC Kamwine alabudde ab'obukiiko b'ebyalo abatafudde okulondola abantu abaleetebwa mu bitundu byabwe. Ategeeza nti ekitongole kino kigenda kugalwa olw'ebikolwa by'abakikulira. Buli landlord oli omulumbala olukumanya nguno hagirawo ebintu bya network marketing opangisa enju eralwamu abantu balengere 2 kandi batali family. Okamanya nguno oraza abantu abaliyo nibaiba okahagira obushuma mwena ntuza kubakwata mwija polisi.
mutugambe okumukwata oba kyetengesa kwezi oba kyetengesa meza ngahi to making sure ngo abaana baba rescued from Mbarara kandi abakozesa bakwata ali waswa yakusakidde Guleno ku Bukedde TV. Balala nga tuvuddeyo n'okutuusa kati abantu be bamenyedde amayumba gaabwe mu Lubigi bakyalojja ennaku gye balimu. Mu kiseera kino abamu bagamba nti basuze mu fulejje ogwa Northern Bypass. Olunaku olw'eggulu ab'ekitongole kivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kya NEMA batuukiza ebikokyoto by'okusingula bunnaabesiza mu lutobazi olw'omugga Lubigi. Bino byabadde kumpi n'ettawo ly'e Kawala era bangi ebintu byasindiddwa wakati mu maziga. Munguseera kuno waliwo omukazi yali alise abadde ku mulimu gw'okumenya nti ennyumba ye tebajja kumenyera ekimotoka kiweeti ekyaleetiddwa kyalabiddwako nga kizikiridde emaaso gaayo. Tuze mu kifo kino olaba embeera nga bweri ng'abatuuze abakuseddwa balombozi ennaku gye bayiseemu olunaku olw'eggulo balumiriza abasirikale okubakakkanako ne bakuba emigo nga babadde babagobaganya babadde beebase oluvannyuma lw'ennyumba zaabwe okusendebwa wetiye. Abasirikale batukubye emiggo emiyitirivu ne batugoba newo tubadde tuyita ewaffe ne tudda mu kkubo. Bagamba nti abasirikale okuva ku poliisi y'e Kampala Mukadde bazidde balagira okwamuka ekifo kyonna kuba wabadde wetiye eyakwamiddeyo nga beekengedde nti bayinza okugikumako omuliro. Kubanga zaaweze essaawa 12 awo kwemu abasirikale ne batugobawo wano wonna ne batugamba mufune we mugenda okusula muveewo wano mujja kudda enkya ssaawa 2. Bategeeza nti abasirikale babasuubiza okuuma ebintu byabwe wabula bugenzi okukyanga byonna byabbiddwa tebamanyi kyakozzaako. Tugali tubagera kukuuma ebintu byaffe tandika okulengera ena obutaala obutooki nga so waliyo babbi twagenza otuuka ng'ebintu ebisinga babibbye era ne tuvaayo ebintu twabirесaawo tusuze okwo ku kkubo lya Northern tugumiikiriza basikuleyo tulakita bagitwale. Bakoseddwa mu bulina omuwala Catherine Kimuli agamba nti emyaka 15 nga nakawere wa wiiki 2 nti yena omwana bazize mu mpewo era nkati bali mu mbeera nzibu ddala. Ndina emyaka 15 tuze ne mama wange single mother. Mama wange yali yagula nene akakoloti. Ategeeza nti omwana ensiri za mulimi kati yafunye omusujja kuba balagidde okusula mu fulegi gw'oluguudo lwa Northern Bypass. Omwana nga akyali muto talina wakusula empewo bwemuyingira uno yalwadde n'okulwala. Awanjagidde abatalise okumuyamba bamwe ku ngoye oba wasobola okubeera akuza omwana we kuba n'omusajja yamusalamu tamumanyi. Yagumuluma empewo yamuyiseemu simanyi kikyakukola tekubali wakusula nange ninakawere sirina kye naalidde mpulira ntandise n'okulwala munyambe mu ntaasi. Abatuzaala bongedde okulagina Pulezidenti Museveni abataasa omuliro okubafunira ku buyambi bafune bye badda. Sinzira NEMA yazze netumenya tetuyina kye tuzzaako. Nina abaana baabano oli nakawere yakazaala wa wiiki 2 siina mulimu gye twali tukolera baatugoba ku luguudo kati tubadde waka nga tweyinza wano bateekawo ka woteeri era nako bakamenye tetukyalina tetulina kyakulya tetulina busobozi buli awo ky'omuntu asobola okwetengera okufuna kye yandibadde afuna nga ki ekyokulya n'obulamu bw'okwebaka byamu nga kikwatako onalebolona jinsukundi bali mwezo tukubire omulanga mukama waffe tutaasi. Abamu ku bantu bakyagenda maaso n'okuyikula ebifunfugo bajjemu ebintu byabikuba tebabakanyiza kubijja amayumba nga weetiye tenabamenya. Abantu wano baliwo mu mateeka kuba ebibanja byabwe. Ekyokubiri emisango gino gikyalina mu kkooti teginaba kuwulirizibwa nti oba bagamba compensation eneebeera bweti era kyatuggyeko enviiri ku mutwe batukutaanyawo. Mu kiseera kino abalonda Club abakazi bakirira akawenja bali ku mugano nga gwa nswa era obwedde ebyamenyerwa babisooba buteddeza baterere funire ku ssente. Abudde Muwonge yakusakidde Guleno ku Bukedde TV. Webale abudundoza omulanga gw'abantu abo gutuuse eri bekikwatako ate bo abakozesa ensalo ya Uganda ne DR Congo ebunagana bakyasobeddwa olw'okugalibwa gavumenti mu ngeri y'okutangira okusaasaana kw'obulwadde bwa Ebola. Ab'ebyobulamu abali mu kifunsalo wabula bagamba nti waliwo abantu abeeyambisa ppanya okusalinkiriza
ekintu ekyobulabe. Abatuuze n'abatambuze ku nsi ya Uganda Ndiara Konge Bunagana Kisoro bakyasubiddwa olwa gavumenti okugigala okutangira okusasana kw'obulwadde obwa Ebola. Mu kiseera kino ebyokwerinda n'ebyobulamu bakebeera buli ayingira omuli ebbugumu nga n'abatambula batono abakkirizibwa. Bannansi ba Ndiara Konge abakirizibwa bakkirizibwa okusala okweyongerayo. Embeera eviiddeko abantu okwekumira mu kafo akamanyiddwa nga No Man's Land. Kyokka abantu bakulumye olw'abakungu balumiza okubajjako ssente ne babakkiriza okutambula. Bagambye nti abakozesa panya naye bakubiddwa obubyabwe ebyokwerinda. Akonjewe ikiri gutuma mvuga ibigambo tukugera muri No Man's Land n'okuseeda ukora enkiyango ngo bashaka tuhereze ibihumbi. Abantu bari kufa n'inzara. Umuntu yahahiraga igihugu gihahiraga ikindi. None nimba umuntu ino eri y'imyaka iri yo guhaha umuntu ngo ntoyaje no mu Kongo ngahaha karahaha agaruka. Ngiye kuhamba Bibiliya ari ngiye guhamba amabuko. Barambwiye ngo nemere bashira muri karantine cyangwa subira inyuma. Aladesiwe Kisoro Abadde Sibyala akubiriza abantu n'abakungu okubeera bakakamo nga bakyebuza ku nti babanyikizamu okulwanyisa obulwadde bw'Ebola. Agambye nti ebyokwerinda binyiziddwa ku bunyomero ensalo zino okwewala abantu abayita mu panya. Any refugee who is coming here is supposed to be bounced because we don't want to have this Ebola spread into Uganda. Regarding the porous borders, certainly we have the army, we have the police. Uyineza Jacqueline bibulamu Kkansala agambye nti bapima ebbugumu n'okulondoola ensalo zonna okuwala obulwadde okusaasaana. Ono ayogedde kusomozebwa kwe balimu. Abali kuva mu Uganda nibo benshi bari kuja muri Kongo, ariko bari kuva muri Kongo bari kuja mu Uganda ni bakeyi. Kwa twe turi kwemerera umuntu ufite kago. Ono ategeeza nti bannansi ba Ndiara Konge bangi bayingira nga beeyambisa panya n'asaba ebyokwerinda okwongera okubinyweza. Abantu bari kunyura mu panyazi bajaniyo security ikomeze irabagarura. So icyo cyo ba security bari kugikoraho. Okusinziira ku minisitiri w'obulamu abakwata obulwadde bw'Ebola mu Uganda bali mwenda ku bano mukaaga bali mu kujjanjabibwa. Omu yafa n'addizibwa Ndiara Konge ate babiri ne basiibulwa. Abantu abalala balondolebwa bali 505. Keeta tuzaalirwe yakusakidde Gulin ku Bukedde TV. Ate ye President Yoweri Museveni atendereza obuvumo yali omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi bwe yayinanga akola emirimu gye nga tannatibwa abazzukulu mu 2015. Obubaka President yabutiise Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzeija ku mukolo gw'okujjukira emirimu Kagezi gy'akola ogubadde e Munyonyo. Ofiisi ya Ssaawa bwa gavumenti etegese omukolo gw'okujjukira yali omuwabi wa gavumenti Joan Namazzi Kagezi ogw'omulundi ogw'omunaana okujjukira emirimu gye yakola. Kagezi yattibwa batamanya ngamba nga 3 omwezi gw'okusatu omwaka 2015 biradde ewaka we kiwaatule. Ofiisi ya Ssaawa yasalawo okumujjukira buli mwaka olw'emirimu gye yali akola nga olwaleero babadde ku Sipiika Resort Munyonyo. Pulezidenti Yoweri Museveni yabadde omugenyi omukulu ng'akiikiddwa Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzeija. Mubaka bw'atendereza obuvumu omugenzi bwe yalina okwesa omusango gw'obutujju wadde ng'abatemu baagezaako nnyo okumutiisatiisa. Joan Kagezi represented a generation of Ugandans who understood that patriotism is not mere talk. Patriotism is action. Patriotism is sacrifice. Patriotism is defending society against criminals, terrorists, corrupt actors, and enemies of peace. President Wasisi n'ategeeza nti ofiisi ya Ssaawa bisi yafiira yokka wabula Uganda yonna. Uganda lost not only an experienced assistant director of public prosecutions, but also a courageous cadre who clearly understood that criminal justice work is part of the broader struggle for peace, stability, and transformation. President yategeeza nti ekigindulwa ky'abatemu sikutiisatiisa muntu sekinuma obuli ekigindulwa kyabwe kyakunafu ebitongole bya gavumenti ereebaziza okunoonyeza ku musawo guno okukutibwa Kagezi ogutuuse kubagoberera bulungi. I have closely followed the investigations and prosecutions in this matter over the years. The recent developments before the International Crimes Division of the High Court, including the guilty plea entered by one of the accused, are important not merely for punishment, but because they demonstrate that the state remains resilient
and determined. Bw'ati asabye abawabi ba gavumenti okulabira ku mugenzi nga bakola emirimu gyabwe. Pulezidenti era atangaziza ku bukulu bw'okuwa obukuumi bwa gavumenti babiri nga tebatiisibwatiisibwa nga bakola emirimu gyabwe. The prosecutor is the first witness. He or she needs to be protected because he or she is the eye of the evidence. Sabo wabirino anguzo ategeeza nti okutemulwa kwa akagezi kyali kigendererwa kyakuba nafuya kya gavumenti tekijja kusoboka nti kuba bateekeddwa okukola emirimu gyabwe ng'amateeka bwe galagira. That justice cannot be permanently silenced by violence, intimidation or terror. Anguzo atangaza ku musongo okutemula akagezi ogutuuse era ng'omu ku bano yakkiriza omusango nawe bw'ekibonerezo kyakusibwa emyaka 65 nga n'abalala 5 bakyawoza mu kkooti. Much of the progress and arrests in this case were made possible by the foresighted emphasis on intelligence-led operations and institutional coordination. Akubiriza famire y'omugenzi okuba abagumu nti kuba obwenkanya bujja kuvaayo. Anguzi wasize ategeeza nti bakyetagayo abakozi abalala mu disitulikiti ez'enjawulo basobole okuweereza obulungi bannayuganda. Several critical institutional priorities require urgent attention from the state and the government. These areas include recruitment of staff to close the existing human resource gaps and ensure that all Ugandans have access to prosecutorial services. Yakulira abalamuzi ba kkooti enkulu Jane Francis Abodo nga yabadde omugizi w'olunaku atereeza omukulu gw'omugenzi kagezi gwe yaleka n'asaba ofiisi ya Ssaabawabi okugutwala mu maaso. She spent the better part of her career prosecuting those cases which we fear as prosecutors. You don't want that case. Terrorism, murder, war criminals. She did this despite the threats. And that is the measure of the woman we honor today and whose unfinished work we are actually carrying forward. Abafumere y'omugenzi gakulembeddwa mutabani we beebaziza ofiisi ya Ssaabawabi n'omukulembeze gw'eggwanga olw'obuyambi bwazenga bw'okutwala omukululo gw'ennyabwe mu maaso. The greatest tribute you can offer to Joan Kagezi is not simply to remember how she died, but rather it is to live with the same conviction with which she lived. Shamshan Naluja yakusakidde ggulo lwa Bukedde TV. Webale nnyo Sham ne Bukedde olunaku olw'enkya yatuuse dda ku katale ku nnusu 10 nga bulijjo n'amawulire mangi agagenda okuyisa mu weekend. Kulembedde ne kamera za poliisi zigobezza abakungu ba poliisi ddiiru ya bombi 31 ebizadde nga bw'olengeraawo. UNEB ewadde ensalesale ku kuwandiisa abayizi ba P7 senior 4 ne senior 6. Iran eweesezza emmundu eziwanula drone za America mu bbanga. Bamuliko 26 nabo batabuse n'ennyaabwe kkooti neragira abaziikula omugagga babakebere DNA. Baminisita 2 abaakalondebwa bali mu lusuubo okuyita mu kakungonta be baani abo nga weefunira kopiyo ng'omanya ebisingawo n'ebyemizannyo n'amalala mangi katummulemu tudda n'agataliiko nfuufu tobaawo. Kulikayo mukumulako malala abawanguzi b'empaka z'omulimi asinga 2015 basiibuddwa okwolekera eggwanga lya Budaki okuyigira ku balimi baayo. Basiibuddwa ku mukolo ogubadde ku kitebe kya banka ya DFCU mu Kampala. Akulira Vision Group Don Innocent Wanyama yeebazza abavugirizi abatambudde naffe n'abawanguzi n'abasaba okukomawo bakole enkyukakyuka. Abavugirizi b'empaka z'omulimi asinga bakungaanidde ku kitebe kya banki ya DFCU okusiibula abawanguzi b'empaka zino ab'omwaka oguwedde abagenda okusitula okugenda e Budaki olunaku olw'enkya. Beegatiddwako akulira Vision Group Don Innocent Wanyama abawangula empaka z'omulimi asinga 2023 ne 2024 okuli Paul Kibuika nannyini Emerge Integrated Farm era ono ababuulidde bye balina okusuubira mu lugendo lwabwe. One is exposure. A small but very highly productive country agriculturally. Kibuika yeebazizza kampuni ya Vision Group olw'okuwoma omutwe mu nteekateeka eno eruubiridde okusitula ebyobulimi n'obulunzi. Use that opportunity to get the knowledge, to get experience that can take you to that level. Omuwandiisi w'ekibiina ekigatta abawanguzi b'omulimi asinga Paul Owor akubiriza abagenda e Budaki okubaako bye bayiga ate we bakomawo bakole enkyukakyuka ku faamu zaabwe. We want you to go, learn as much as you can,
but we want your impact to be felt within your community. Amyuka ssentebe w'akakiiko akasala empaka z'omulimi asinga Dr. Emma Naluyima awabudde abawanguzi engeri gye basobola okutumbulamu ebyenfuna by'eggwanga. Don't close your farms to people. Normally, knowledge, you know, when you have a lot of knowledge, but whenever you give, more comes. CEO Wanyama yeebazizza abavujirizi b'empaka zino olw'okutambula awamu naffe. Naddala embassy ya Netherlands be basinga otukwatirako tubadde nabo kati emyaka 12 nga tukolagana nabo ne tubeera ne mikwano gyaffe aba Cowdice. Akubiriza abagenda ebudaki okuyiga ate we badda basse balabye mu nkola. Let this not just be a dream journey to Europe, the 13 who are traveling. We pray that this is a week that will change the fortunes of your farms forever. Ategeezezza nti olutalo America lwe yawakula ku Iran lulaze nti Semazinga wa Africa alina obusobozi okuliisa ensi yonna ng'agamba nti basobolera ddala okufuna akatale eyo gye balaga. There's a silver lining in a dark cloud for us as an agricultural country. We hope that we can clinch that opportunity and make Uganda the food basket of the world. Ku lwa kampuni yeeyamye okwongera okutumbula ebyobulimi n'obulunzi n'asaba n'abatanneetaba mu mpaka zino okukikola kubeeza omwaka guno zaatandika dda. If you know a farmer or a corporation of farmers that meets the criteria that we have announced, kindly do the nomination so that we can be able to profile them. Akulira KLM Airlines Rukia Otema agambye nti basanyufu era beetegefu okwongera okuvujjirira empaka zino. As KLM, we are proud to invest in journeys like yours, journeys that go beyond recognition and create real lasting impact. Akulira abakitunzi ba Cowdice Mukama Geoffrey ategeeza nti obulimi n'obulunzi bukula lwa kumanya na kutegeera era bakwongera okuyamba abalimi. Ayanjudde enteekateeka y'okuzimba ekkolero ly'emmere y'ebisolo eddene Luweero nga mukakafu nti abalimi n'abalunzi baakuliganyulwamu. We are really committed to ensuring that there is transformation of agriculture in this region and we are creating a lot of employment. Akulira banki ya DFCU Anet Chichoncho ategeeza nti bakolaganye ne Vision Group okutumbula ebyobulimi okumala emyaka kati 12. Akubiriza abalimi okutereka ne banki ya DFCU n'abaagala okwewola ku magoba amasaamusaamu babeeyune. As of the first quarter of this year, we have disbursed over 58 billion to 136 farmers across the country. Omubaka wa Budaaki mu Uganda Frederick Quispel akubiriza abawanguzi abagenda e Budaaki okukomawo ate basomese bannaabwe abataafuna mukisa guno. Asiimye Dr. Naluyima olw'okusomesa abaana ebyobulimi n'obulunzi n'asaba Vision Group okwongera okusikiriza abavubuka okubyettanira. Emma, I especially liked your pupils from your school, and they were actually selling snail slime, okay, for ladies and men who invest in their beauty and health. Snail slime is apparently very good for your skin. Abalimi 24 baakawangula empaka z'omulimi asinga ne bafuna omukisa okugenda e Budaaki okuyigira ku balimi baayo. N'omwaka guno empaka zino zaatandika dda ng'abawanguzi 13 be bagenda okulondebwa okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nawulira n'obulwadde obusinga otusumubwa ECF buli mu Uganda mwokka na East Africa. Bo lwaki tebabulina bakola biki? Ebintu twagala okujja Netherlands nga Bannayuganda tufunye omukisa gw'amaanyi okugendayo ne tuyiga bwe tumala kuyigayo ate amagezi ago tugaleete gaganyirwe Abannayuganda bannaffe. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Tubagaliza olugendo olulungi ate mu mboozi y'omusomesa asukkulumye tukuleetedde Dr. George Wateta akulira Nakanyonyi SS Mukono. Ono yaleeta enkyukakyuka mu mutindo gw'emmere y'abayizi okutumbula amasomo ga science n'okufulumya omuyizi ajjudde. Dr. George Wateta akulira essomero lya Nakanyonyi Senior Secondary School mu kabuga k'e Kalagi Mukono olwaleero gwe tukuleetedde mu mboozi y'omusomesa asukkulumye olw'engeri gye yakyusa n'okwongera omutindo ku mmere y'abaana. Essomero lya Nakanyonyi SS mu 2023 lyafuna ekikangabwa abayizi bwe baali emmere eyali teterekeddwa bulungi ekyaviirako bangi okutanaka ne baddusibwa mu malwaliro nga biwalataka. Okwewala olwatta omwami Nalumanya, Dr. Wateta bwe yajjira ku ssomero lino awo wennyini we yatandikira nga yalongoosa effumbiro n'assaako kamera era buli w'abeera abeera agoberera ebigenda mu maaso. Ne tu installinga CCTV cameras ndowooza mulaba essomero lyonna kati liri networked. All classes ziri ku CCTV camera, the entire compound is on the CCTV camera. Ate
waliwo ekyenjawulo nti ndiwembeera wonna ne bwemba siri wano bandi Kampala bandi wansobola okumonitaringa ekiri ku ssomero kubanga nina app wano ku ssimu yange. Yagatako okutereza we batereka emmere nga kati abayizi n'abasomesa balya ku mmere y'emu okwewala ebizibu. Security y'emmere enkulu nnyo kyova olaba nange njiriddeko okulaga abantu nti kyetufumbira abaana baffe naffe kyetulyako era eva abasomesa ze balya n'emmere abaana gye balya naffe gye tulyako. Dr. Wateta nzaalwayo Natwana mu disitulikiti ey'e Kaliiro ng'alina diguri 4, diploma 3 ne certificate okuva mu matendekero ag'enjawulo. Okujja wano yava Kangulumira Public Senior Secondary School erisangibwa e Kayunga. Ku kutereza ebyendya by'abayizi yagattako okussaako ekisaakaate okwetoloola essomero era ayongedde amaanyi mu kusomesa ebya saayansi nga bw'otuukawo tolema kusiima mutindo. Ne tukola ku computer lab ne tugula computers 30 era kati abaana basoma computer batandise n'okuyiga ozirongoosa kwegamba twagala omwana agenda ofuluma geeti y'ennakanyonyi nga alinako sikiru ey'enjawulo. Twakwataganye n'ekkanisa balina ekitongole wansi awo ekitutraining abaana skilling. Abazadde twayogera nabo ne tubagamba omwana abeereko n'ekintu ky'asobola okuyiga ekyenjawulo. Kati abamu bali mu computer abamu bali mukola papers ndoza mwabalabye. Kuno agatako okuyigiriza abayizi amasomo g'omutwe ng'okukuba peva, okuzimba n'ebirala songa n'ebitone by'abayizi bisibwako omulaka nga be bannantamegwa mu kukyanga akapiira ak'abawala n'abalenzi mu town council y'e Nagalama. Abaana twatulina ttiimu 2 y'abawala n'ey'abalenzi tubatwala mu football ku under 17. Ojjeko ebyokusoma byokka nti obudde mu class oyinza okuba tokoze bulungi nnyo teweyongeddeyo sente teziriyo naye obanga ate omanyi okukola ekintu ekirala kyonna ekyengalo tugenda kutuuka wabweru ng'ate tuba creating emirimu. Ku Nakanyonyi SS era bassa omulaka ku mpisa z'abayizi obuyonjo nga ne kompawundi erimu emiti egigirabisa obulungi. Reverend Kirk Kyeyuna akulira olukiiko olufuzi oluddukanya essomero yeebaziza Dr. Wateta olw'okuba omukozi obulungi. Naye okuviira ddala kizimbe eri ng'oza mwatuuseeyo staff room offices y'endala okujja ddala paka okwetoola olujja luno era otunaamalira ebbanga taamu ne weggwerako awo wonna wajja kuba nga tewakyali nfuufu ng'omuntu bw'amala okuyingira bw'ati mu geeti atandikira ku pavers na muddo. Reverend Mukoza David akulira ebyeddiini ku ssomero, Mary Kyalimpa n'abalala nabo basiimye enkyukakyuka ze yajja nazo. Kukwata bulamu bwa mwoyo, kuyigiriza, kwogera nabo mu bulamu bw'omwoyo, ate era n'abasomesa nga bafuba okukola ku sayidi yaabwe okusobola okulaba nga tuggyeyo abaana abo okubatuusa nga bali obaali. Akola paving the school, greening the school, n'ebintu ebirala. Ate ayagala nnyo ne co-curricular activities. Ate mu kiseera ekizibu ekya COVID 2021 ate bwe twakolera netuzimba ki dormitory apartments. In aspects of security, we have a new fence, we have security guards, we have security cameras. Kibuuka Lumo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Move It All Day toothpaste, made to give you powerful night gum defense and tooth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing, powerful stain removal, and the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Move It All Day toothpaste and enjoy freshness all day. Ebyabafu abaziikulwa ne batwalibwa nga famire temanyi biranze poliisi bweragidde agamba okubaziikula okutwala abooluganda gye yabassa. Kiddidde okulaga emboozi eno okugataliko nfuufu nga 19 omwezi guno.
Dolu Kabulyango ono muwala w'omugenzi Yoswa Kalega ebunamwayo ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Wakiso mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo yali mu katu okutwala abooluganda lwe gye yaziika ebisigala by'abantu baabwe abaali baziikibwa ku polotiki endala 771 bulooka 267. Twagenza okukeera ku makya ng'ebijja baabisimuukuddeyo tetumanyi gye baabatadde abafu abo. Ne basenga abalala bonna bali baddemu nga basatu. Bonna baziikibwa eyo mu myaka gya 8 n'ensanvu naye tetumanyi. Oluvannyuma lw'abooluganda bano okwemulugunya olw'abantu baabwe abaziikulwa ne batwalibwa mu kifo ekitannamanyika nga tebategeezeddwako baddukira ku poliisi ebataase. Dulu kakkiriza nga bwe yatunda poloti eno mubadde amalaalo n'agiguza mulirwana nga kati amalaalo yasazeewo okugatwala e Nakawungo ekisangibwa e Ssemuto mu Nakaseke. Abooluganda olutuuseeyo katono enviiri zibave ku mitwe olw'engeri ebisigala by'abantu baabwe gye byazikibwamu mu mugoteko nga n'omusenyu tegwanuga seminti. Lagawe wayita nnyabo. Obwedda bino bigenda maaso nga Doluka yeebala makamera zaffe era ono yagezezaako n'okujasa. Abooluganda balidde obuwuka wakati mu kwerangira ebisongovu. Fenna tujja kutako nyoko mwe nyini labage nyini kitange bwafaanana alina ettaka mwayitamu buyisi singa mwakyama kijja kukoberera era ng'ono bwatunulanga kitaawe bwe omulambo bwe gwali era bwatyo bwaligye bwagenda okubeera era ng'ono bwafaanana omulambo gwa kitaawe nga bwe gwali era bwatyo bwagenda okubeera. Yeseruyanga agamba nti tebasobola kukkiriza Doluka ne banne kweza buli kimu. Ampa ekyapa nga tekinnakutulwa kutulwamu nga kiriyiikanya mbadde nze njagala abaana bonna bagende nga babagabirwa omugabo nga muyiike ezennya. Tusanze amazima gennyini etuzizza mu maziga amayitirivu kubanga bataata baffe okubajja awantu awabadde awalungi okubazza mu wantu mukoka yenna aveeri akulukutira omwo ekyamazima singa tubadde tusimudde amalaala ago wansi kitegeeza amazzi gyegali kubanga babaziika mu kiwonvu. Yese Navuga yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate bo ba Senteberosi ey'okusatu ne bakansala bakubye ebirayiro ne beeyama okuweereza ababalonda n'obwesimbu. Tukuleetedde ekibadde ekira ku division Masuliita ne Bamunaanika. Abakulembeze ba divisioni y'ekira bakubye ebirayiro olwaleero ne beeyama okuweereza abantu nga tebaawudde mu bibiina. Okulayiza kukulembeddwa Mamyuka Town Clerk wa Kirakiza Flora ng'omukolo guno gubadde ku kisaawe ky'Eklezia eya St. Joseph e Bulindo. Bakansala bawerera ddala 20 be basoose okukuba ebirayiro nga ku bano kuliko kansala w'Abakadde Kiza Goreti, Jennifer Nakitenda akiikirira Najjera NP n'abalala. I, Nabunya Goreti Kiza, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So, help me God. And support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by Ssentebe Gerard Kizito oluvannyuma naye akubye ebirayiro bye era n'akwasibwa ebimuwa obuyinza mu butongole. Function of the chairperson of Kira Division, and I shall uphold, preserve, protect and defend the Constitution of the Republic of Uganda. Oluvannyuma balonze sipiika waabwe nga Joyce Obusinje munna NRM n'omumyuka we Modesta Kirabo ne bakuba ebirayiro era nabo ne beeyama okuweereza. Bano oluvannyuma boogedde bye bagenda okussaako essira mu kisanja kino. Abantu bonna weda PFF no ebibiina ebyenjawulo okulaba nga bakwataganira wamu ne gavumenti nga tutambuza emirimu gya gavumenti okuva ku byalo badde kisa
nti mpiseemu nganze okubeera deputy speaker era nsuubiza bakansala bannange nti genda kubeera wamu era ne speaker wange genda kukola naye. Ate oluzungu ludaaziza bakansala b'eggombolola y'e Bamunanika mu disitulikiti y'e Luweero bwe badde bakuba ebirayiro okutandika obuweereza mu kisanja kino. Okulayira kukulembeddwa Town Clerk Wandejje Town Council Winnie Nansikombi nga yadde bakansala bano basoose kubawa birayiro okubiyisaamu amaaso bwe batandise oluzungu ne lubamega. Solomon affirmed that I will give faithful service to this council. Swear in the name of Almighty God, so that solemnly affirm. Swear in the name of the Almighty God. Oluvannyuma ssentebe Sebudde Stephen akubye ebirayiro n'aweebwa ebimukakasa mu woofiisi eno. Solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Omukolo gwetabiddwako n'amyuka omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa ng'ono y'abadde omugenyi omukulu era yeewuunyiza ensonga lwaki bakansala bano bakakibwa okulayira mu Lungereza lwe batategeera. Lwaki kansala w'eggombolola atasanyibwa mpapula za buyigirize okyamutegeeza okulayira mu Luzungu? Asabye abawangudde ebifo by'obukulembeze okuddayo okwongera ku bitabo byabwe. Engeresereza abavuga 30%. Kitegeeza ku milioni 10 ezigenda mu muluka kuliko milioni 3 ez'abavubuka. Ssentebe Sebudde yeebaziza Minisita Muyingo olw'okuwa abaana enzaalwa y'e Bamunanika basale okutumbula ebyenjigiriza mu kitondo. Dr. Muyingo yawuterawo basale tumwebaza era kyayongera okutuyamba. N'okuva mu Masulita Town Council bakansala ne ssentebe bakubye ebirayiro ng'omukolo gukoleddwa akulira abakozi Masulita Nakawala Helen. Bakansala wakati mu kulayira abamu ebigambo by'oluzungu bibameze n'ababadde ku mukolo ne beewuunya. Affirm that I be faithful and bear true allegiance. That I will be faithful and bear true allegiance and preserve, protect and defend the Constitution. Oluvannyuma Mukisa Frank alayiziddwa nga ssentebe wa LC yokusatu e Masulita era n'akwasibwa ebimuwa obuyinza n'ayogera ne byagenda okusaaka essira. I shall faithfully exercise the function of the chairperson of Masulita Town Council. Era kyekino ekisumuluzo ekinaakugulira seweyingire mu ebyemizannyo mu katale Comfort. Predator Energy Drink kuleetedde promotion ya Beera Gumite ne Predator. Wandiba na Mukisa ne wangulira ebimu ku birabo enkumulitu. Beera Gumite ne Predator. Kale mu gemizannyo kilabu ya Vipers SC eyisiza embalira ya bombi mukaaga nga bino byonna bibadde mutamiruka atuziddwa olwaleero ekitende. Abamiruka wa kilabu ya Vipers 226 atudde ku kisaawe kya Vipers ekitende nga abadde akubirizibwa Dr. Lawrence Mulindwa ng'addewo Mutabazi akiikiridde FUFA President Moses Magogo. Vincent Sajjabi nga yakulira ebyensimbi mu kilabu eno asomye embalirira ya buwumbi obusoba mu mukaaga nga muno mulimu emisaala gy'abakozi n'abazannyi n'okutendekebwa kwa ttiimu okukiika ku lukalu lwa Africa n'ebirala. Simon Peter Njubango ono yakulira emirimu mu Vipers Sports Club asomye ebituukiddwako kilabu ya Vipers okuviira ddala ku ttiimu entookosa ne Vipers SS season ewedde. Dr. Mulindwa nga ye president wa Vipers Sports Club asiimye abakulembeze mu Vipers ku mitendera egy'enjawulo olw'okusobozesa kilabu okutuuka ku buwanguzi. Mulindwa atabukidde ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga ekya FUFA kyayise ejjoogo eby'okutwala ng'abatendesi ba kilabu ez'enjawulo awatali kutegeeza bannyinizo. Tendala kubanga zino clubs zaffe ziri formed by limited, so toyinza kuva eri gwata another limited company n'ogaa nti ojja omukozi n'omujja mu company endala oba mu faamu endala. So ndaba nti ekyo balina okirongosaamu era mbanyonyodde bulungi nnyo nga ne representative yawe weebali tekintu ekyo kirina okukoma. Obanga weetaaga coach wandibaddewo enteeseganya eriwo kilabu eyinza omukuwa oba eyinza obutakumuwa tekiri automatic nti emukuwa wekituuka ku muzannyi bo tubata ne bagenda. Ono ategeezezza nga liigi format empya ye yali aleetebwa bwe yakoze nnyo enteekateeka zaabwe ze balina okutwala kilabu mu maaso era n'asaba FUFA ekomye okulonda abakulembeze ba kilabu okutuula ku bukiiko bwa FUFA obusalawo naddala ng'obukiiko obw'empisa abali mu makilabu okuba nti ate batwala
ebifo ebyobuvunaanyizibwa ebiri sensitive ennyo ku bukiiko obumu obwa FUFA ne kibaleetera nti emirundi egisinga tebasobola kusalawo bwetengerere kubanga ebintu ebimu bijja nga bikosa amakiraabu gaabwe ate ne basala emisango mu ngeri etegiza mpozi yennyamidde olw'omutindo gw'abamu ku baddiifiri ogw'ekibogwe ogwayolesebwa olw'ebigendererwa byabwe eri kilaabu ya Vipers Sports Club. Enfuuwa y'abalifuli abamu sizoni ewedde teyali nungi nnyo kubanga yalaga nti mwalimu abamu nga balina kyekubiira n'okuba nti baali ku mutindo mulungi ekyaleetera liigi okugootaanamu bwe kutyo ne tuba nga emirundi egisinga kyatuleetera obuzibu mu ntegeka yaffe okuba nga tugenda mu maaso. Ayanjiza enteekateeka z'okwongera okunyweza kilaabu ya Vipers mu liigi eyakuno kw'ossa ne ku lukalu lwa Africa ng'akolera wamu ne sekita zonna. Twagala tulabe kilaabu kyekiruubirira kyaffe from beginning naye kati tuliko we tutuuse okulaba nti kilaabu yaffe nga Vipers esobola okweyimirizaawo nga kilaabu nga institution esobola okugenda mu maaso. Twagala kulaba nti kilaabu yeeyongera maybe teri ku muntu omu eri ku bantu babiri basatu, twagala tube ng'eri institution nga tugizimbye ng'erina emirandira emigumu ennyo. Kyekyo lwaki mu kampeni yaffe tugezaako okulaba nti tuteekawo projects era kye tutandise. Mulindwa era ayanjiza enteekateeka z'okwongera okuzimba amakubo agatuuka ku kisaawe, okuzimba restaurant ey'omulembe kw'ossa ne parking ku kisaawe. Deo Mutabazi ku lwa FUFA President asiimye Vipers olw'etoffaali lyetadde ku by'emizannyo mu ggwanga. Ate yo final ya Uganda Cup ya Nchanga Sports Club Villa etunkana Ekitalo FC ku kisaawe enjeru nga Sports Club Villa enonya kikopo kya 10 nga ate Kitala FC enonya kya 2. Kisooka Villa tiimu nnene mu Uganda ya byafaayo n'abasambi abalungi, coaches technical nungi, fengaffe buli game tugikwata okusinziira opponent baffe. Sobola kugamba ssaawa zino nti ngenda kusamba bwekiti ne bwekiti. Kyensuubira tujja kuba ne game ennungi ne approach ennungi ku finals. Finals sijja gamba buli omu ajja kuwangula finals. Guba mupiira gumu gusembayo mu league. Era ffe abawagizi baffe bamanyi tujja wano kuwangula mupiira. I must say we play with a very good team and who have a lot of experience and very good coach, and because of that we prepare these 7 days in some special way and we try to beat them if it's possible because expect a very difficult game and expect to one mistake do what who win, what who lose. Because of that, everything on final is possible, and because of that, I believe on my player, and I hope so to win this game. Ate yo timu y'eggwanga eyabuli wansi w'emyaka 17 ya Teen Cranes esuze bulindaala okwambalagana ne bannyinimu aba Kenya mpaka za FIFA Under 17 Women World Cup. Oluzanyo lwasooka baali magana goolo emu ku emu. Tomorrow's game is like a final to us. We have to win it. We want to win it. And we want to do this for the people of Uganda, for women's football specifically. We've worked hard to get to this stage of the competition. And tomorrow's a do-or-die match for us. We've worked extensively on certain moments in the game that we struggle with at Kadiba. And it has given us more confidence, more belief, and more self-belief as a team that we can beat Kenya tomorrow. Timu yaffe tujagaliza obuwanguzi tebba obululu obw'ebibinja obw'empaka za Hams Cup bukwatidde olwaleero nga ttiimu 32 za kuvuganya ebirabo ebisoba mu bukadde 10 bya kuwangulwa. Group E obululu bw'ebibinja bw'empaka z'ekikopo kya Hams Cup bukwatiddwa olwaleero mu kisaawe kya Hams Stadium e Nakivunga ttiimu 32 ze zikakasiddwa okuvuganya mu z'omwaka guno nga abawanguzi baakugabana obukadde 10. Omukolo guno gukulembeddwamu ssentebe wa boodi eddukanya ekisaawe kino Rogers Mulindwa
nga gwetabiddwako abakungu abaddukanya ttiimu ezigenda okuvuganya. Alambuludde ku nteekateeka n'engeri empaka gino gye zigenda okuddukanyizibwamu. Gwe banaakuba ku 8 n'atagenda mu semi-finals kitegeeza ajja kuba anyuse ne miliyoni ze 5. Bali abalala bagende bawangula omudidi guli gwonna ogwo bagusigaddewo. Zo miliyoni 10 nga Hajamisi Kigundu bwe yazituwa zigenda kugenda mu ttiimu zino mu sizoni eno eriko kaakati. Naye nga twagala empaka zisambibwe wakati wa leero tandikanga 6 naye twagala tuzimalirize nga bannakampala tebannaba kutandika kugenda mu byalo lw'ennaku enkulu. Kanyizibwamu oluvannyuma lw'okukwata obululu kati bagenda kukola ensengeka za ttiimu 32 nga bwe zigenda okwezanya okuva mu bibinja 8. Buli kibinja kigenda kubeera mu ttiimu 4 naye buli ttiimu mu kibinja ejja kusamba emipiira 3 kitegeeza mu buli kibinja bagenda kusamba emipiira 12 so gye emipiira 96 okumalako emipiira gy'ebibinja. Bwe naatumaliriza tujja kgenda mu kibinja ekiddako ekya ttiimu 16 endala 16 zinabasigaddewo zirinde sizoni eneddako. Banne 16 beeyongereyo nga tukwata obululu. Obukadde 10 bwakugabanwa ttiimu 8 ezinaatuuka ku luzannya olwa kwota fayinalo ng'omuwanguzi waakuweebwa obukadde 3 ng'omugaga Hajamisi Kigundu yazitekamu ensimbi n'ekigendererwa eky'okutumbula ebitone wamu n'omuzannyo. Iyo final y'empaka za Champions League ya nchanga Arsenal yakutunkana PSG nga timu zonna zeswanta. Final ya UEFA Champions League wakati wa PSG ne Arsenal ya lunaku lwa nchanga timu zombi zirinze firimbi yokka okutunka. PSG ejja mu final y'enchanga ya Mega Inter Milan ku golo 5 ku bwerere ku final yasembayo nga bano okutuuka ku final ya season eno bakubwamu emipiira 2 gyokka nga bateebye gola 4. Bano bagenze emipiira 11 nga tebakubwamu ku mitendera ogw'okusirisizaawo nga bawanguddeko 9 ne balimagana emipiira 2 gyokka. Bano batendekebwa Luis Enrique ng'ono yakawangula ekikopo kino emirundi 2. Yo Arsenal ejja mu fayinalo y'enchanga eno egenda kubeera fayinalo yaabwe ey'okubiri era nga ye ttiimu ebadde tennakubwamu sizoni eno mu mpaka zino nga ku mipiira 14 bawanguddeko 11 ng'esatu gyonna bakola maliri era nga bateebeddwamu goolo 6 zokka. Ensinkano zaabwe 5 ezisembyeyo buli ttiimu ewanguddeko 2 ng'omulala baalimagana nga bazannyo okuli Achraf Hakimi, Nuno Mendes ne William Pacho aba PSG babusibwa ate aba Arsenal okuli Julian Timber asuubirwa okudda ate Non Madueke abusibwa. Omupiira gwa Arsenal ne PSG gwakuzanyibwa ku ssaawa emu ey'akawungeezi nga PSG enoonya kikopo kyakubiri ate Arsenal enoonya kikopo kisooka. Omupiira ogwo muzibu lwakuba ndaba abantu abasinga bonna banyooma Arsenal. Nenzo okusinziira bwenda Arsenal esobola otwala ekikopo ate ng'ekubye PSG goal ejemu yokka ku 0. PSG luli twamusanga ne tumukuba mu group stages kono najja tukuba mu quarter finals kati naffe tujja kumwesasuza ku finals tujja mukuba goal 2 ku 0 so Champions League. Arsenal egenda twala ekikopo ku goal 3-0 kubanga gye tuvudde yonna ekyo ekikopo tebannankubamu yadde tebannankubamu era ndi unbeaten era ngenda kitwala nga kiri unbeaten nga sikubiddwamu yadde. Ebyemizannyo mu katale konfofo. Predator Energy Drink ikuleetedde promotion ya Beera Gumite ne Predator. Wandiba namukisa ne wangulira ebimu ku birabo enkumuliitu. Beera Gumite ne Predator. Bwete batufundikidde agolwaleero nkwebaza okulaba Bukedde TV1. Nze kuteesa Jujubira Musi tubadde ne mulungi Mebo okulabako obubonero kankujjukiza omwoleso gwa Bride and Groom genda kubeerawo okuva nga 26 paka 28 wano mu Mount Papa's Hall erugogo okuyingira omutwalo gumu tukulinze Katonda kuume.